bwegenda okubeera naye nga tubeebaza nti mwebale nnyo okutwaliza wamu bw'oba otunudde ekintu okiraba bulungi nnyo. Ekifaananyi ky'olaba wano kyeky'omukolo omukulu. Ekifaananyi ky'olaba wano, ekidaala ky'olaba wano kyeky'omukolo omukulu olunaku olwaleero. Abamu kubaaniriza abagenyi ndowooza ekifaananyi gwali ku lutimbe essaawa eno kiraba bulungi nnyo. So bw'oba okiraba kitegeeza nti amakulu mangi nnyo. Abagenyi bangi abagenda oba abatuuse olunaku olwaleero era betugenda okubeera nabo. So tukwebaza nnyo nti webale nnyo webalire ddala okutwalizaamu amakulu g'omukolo guno tugenda gafuna bulungi nnyo gonna. So tuli live. Bwe tuba nga tuli live enda kwogera ne bwe twazirunda Abdulrazak Haji Semakula. Salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Omuzungu agamba oli live, Omuganda n'agamba butereevu ku Salamu TV. Salamu TV yaffe gye tuyina mu ggwanga emu bweti nga tusaba Mungu agitukuumire ebeere ennungi era ekole emirimu gyaffe eweereze obusiraamu n'eggwanga lyonna. Kifaananyi ki Haji Abdulrazak Semakula ky'oyinza okuwa Magomba Origino ky'oyinza okuwa munnayuganda akulaba essaawa eno ekikola ku Biraali FM eddakiika eno ng'emubiri? Biraali FM radio ekoze ekyafaayo mu radio zonna ezikyali mu ggwanga eziyimiri ku musingi ogw'obusiraamu nti yesoose okoowola abantu ne bayingira mu kifo kyonna nga tewali asasuddwa agiddwako wadde essinja 10 eky'okuyingira. Yo radio eyisa okuddiza ku bawuliriza baayo ng'ebagabula ekyemisana n'ebyokunywa nga byabwerere n'ekyokulya nga kyabwerere n'okusanyukira awamu n'okulaba nti radio yaffe eno esobola okuba Biraali ng'ebuna eggwanga lyonna buli muntu asobola okumanya emigaso gya radio yaffe eno Biraali Famma. Yenza neyanzeege katweyongereyo n'omukola tweyanziza webale nnyo Magomba Origino Haji Abdulrazak Semakula bw'atyo bw'abadde. Njagala njogereko n'abakyala abaaniriza abantu bano ate nga be bamu ku baweereza ku mpewo za Biraali FM. Salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Omuzungu agamba live, Omuganda agamba butereevu. Oli ku Salamu TV live. Nange nesimye kubanga ndi ku Salamu TV. Muwa amannya akulengera essaawa eno. Essaawa zino anengera essaawa zino ndi omuzira mamba nakya Sharifa Kaika Aida nampane mukadde Juma Kanuma tebyasa nakapanka. Ebyo byonna ebigambo bibyo. Okufa ofi. Olwo kikola otya okubanga ebigambo ebyo byonna obirina? Katonda nange simanyi bwe yakikola. Nteekateeka ki gy'osuubira mu mukolo gw'olunaku olwaleero? Sanyu lyerere. Sanyu lyerere. Tuzimba Biraali ebule wonna. Hutuba ogiwulidde? Okufa ofi. Tulina kukola ki okulanga tutumbula emikutu gyaffe okubeera nga Biraali nnamba emu wiiki ejja? Tulina okuba nga tuteekamu. Okiraba? Oteekamu okuba nga tutumbula ate nga tuli wamu kitolo. Neyanza webale nnyo oyo ye mukyala omuzira mamba embeera bwetyo bweri tukyali n'abantu baffe bano nno tuvudde nabo wala kyuka otunule eri. Salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oli otya ssebo? Alhamdulillah. Amannya nze ngamanyi naye gabuulira akulaba oli live ku Salamu TV. Amannya gange nze Nsanziro Abdurashid muzzukulu wa Kiteezaala ndi mutuuze mu Luweero district era nga nze natandika okuba coordinator wa radio Biraali okuva leyagula okuva emyaka 10 ssebo. Sanso nnyo okulaba. Ssebo. Abantu b'e Luweero bali batya mu kuwuliriza omukutu n'okuwagira kubanga hutuba ogiwulidde ebivuddemu. Tulina okuwagira nga mwe mulina okuwagira nga naffe bwe tuteekamu amaanyi nga n'abaleeta ssente bwe baleeta. Naam. Era bawagira kubanga senga tebawagira senga tetuli wano kati kiraga nti tukola ki tuwagira era tuzze bangi nnyo. Naam. Sebo neyanza egesanze. Okay. Webale nnyo webalire ddala ate kati ndi ne omugagga ono. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange nze Wasotwaha nga nze namba emu w'abawuliriza ba radio Biraali. Namba emu yatandika. Namba eyo nze nagikuwa nzijukira. Namba eyo kijukira go wagimpanga ngokyali mu programu oba mulere gwansi ku makya. Sebo naye webale kubeera ku mukutu n'okutuwagira. Kakati nebaza Salamu TV ne radio z'obusiraamu zonna ze tulina ndooza ziringa 6 naye wano mu Kampala tulinamu radio 3 nzebaza nnyo olw'omulimu gwe zikoze okukwatira obusiraamu n'okubusomesa nenebaza Salamu TV okubeera nga efeffetta buli musiraamu waali wonna tesigenda kwerabira ku Salamu TV ne radio Biraali ne Paalu
bwe buyambi bwe tusaba obw'okuyamba muganda waffe omuweereza waffe ku radio ku Palu FM ne Salamu TV Sheikh Menya mu butuufu muveeyo abasiraamu tuyambe Sheikh Menya akomewo asomesa obusiraamu nsaba ne Allah amuteeremu omwangu ku operation gyagenda ogendamu. Webale nnyo waswatwaha webale nnyo webalire ddala embeera bweto bweri. Njagala nnyo okulaba nga mpitaayitamuko mu bitundu byaffe mu bantu baffe okutwaliza wamu abamu kubazze okulanga oba okutunda ebyabo wano benjagala ate njogereko ko nabo abakozeewo bizinesi zaabwe okutwaliza wamu. Hajati semberako eno twogeremuko tulabe. Hajati ono nja kukubuulira byatunda Rayani Jerry. Salamu alaikum. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amannya go gwani nzagange nzaali boxa. Amanya agange bampita Nakiganda Nuru. Nakiganda Nuru oli live ku Salamu TV essaawa n'ensiyo n'obukadde bukulaba. Okola ki wano lwaki wazze wano? Nazze wano okutunda ebizigo bye bayita Layan gin jelly ne Layan ebizigo ne Layan empeke. Empagira y'emikutu gy'obusiraamu ki ky'oyinza ogyogerako kuba bagibakubiriza mu hotoba? Empagira y'obusiraamu nnungi nnyo era tusaba buli omu agyongeremu amaanyi tukulaakulanye obusiraamu. Namwe buleeta obulangu. Era tugenda buleeta era gye buli. Tweyanza nnyo tweyanze. Kale ssebo naffe tweyanziza. Webale nnyo webalire ddala embeera bwetyo bweri ndi ku kitebe ekikulu akasozi Kampala mukadde nze ali boxa. Tuli wano abakyala bano Mpirivuma Shifa Mpirivuma Shifa Mpirivuma nacho Pauda. Salamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi. Gwe Shifa Mpirivuma Esebo. Oba mwe ba Shifa Mpirivuma? Yefe. Okay, nsanso kulaba. Kale sebo na. Amanya gwani? Bampita Shifa. Shifa. Esebo. Ebintu bino bikolede banga ki? Ebintu bino mbimazemu ebbanga sebo. Obimazemu ebbanga. Esebo. Gano majani kaawa bizigo kiki? Tuyinza omuyita kaawa nenga tesi kaawa wa mwani. Obula kaawa Mpirivuma. Empirivuma ogimanyi? Njiwulira nagiryako nga ndi muto oba nakula kati simanyi. Nosobola ogimeketa ng'ekaluba nnyo. Kati pawuda ono Empirivuma gye tupamu pawuda ono era nnungi nnyo ku caayi ate ng'ejjanjaba omanyi okuba nga onywa caayi naye ng'akujjanjaba kyaliko onywa caayi n'akuwoomera nga toli mu kwejjanjaba aba puresha aba sukaali aba ulcers abayambya ddala ate amagulu n'omugongo byo ebiwonyeza ddala. So kaninde akalango ng'okaleese ku Salamu TV kuba kati bakalabidde ffiri. Inshallah nja kaleeta. Okuwagira obusiraamu mukikoze mutya kuba ababaga emikutu gyammwe gy'obusiraamu mwe mulina ogiteekamu amaanyi? Esebo. Mukikoze mutya? Batwadde dda mabaasa era tujja kuba tugatereeza inshallah. Naye ng'akantu kano taata kalungi okamala ne bakayita Shifa Mpirivuma si buli Mpirivuma naye Shifa era ekigambo Shifa tekitegeeza kigambo kya Luwarabu kitegeeza kuwonya kalimu okuwonya Mungu yakasaamu Shifa yakasaamu okuwonya buli akanywa adda nona 2 3 4 n'okusuubula nange nzire naawe ojja kudda njagenda n'akange awo mbirabe zakutonza butakomawo ng'okanywedde nyabo neyanza kale sebo naffe tweyanze. Okay, omulungi atulaba okyali ku lutimbero lw'emirembe Salamu TV tuli butereevu wano ku kitebe ky'obusiraamu ekikulu mu ggwanga Kampala mukadde. Omukolo omukulu gwe tugendamu mu ddakiika eno era gwe ngenda okutwala mu ddakiika eno gwe mukolo ogwa radio Bilali ng'eweza emyaka 10 ng'eri ku mpewo eweereza. So ngenda kuzzaayo mu studio katono nnyo oluvaayo bwe tuti ate tulyoke tugende mu mukolo butereevu. Nkugambye nti omugenyi agenda okubeera omukulu tusuubira Speaker Rebecca Kadaga tusuubira abagenyi bangi nnyo. Amina mwanguyirize mumpe obugalo. Amina nti obugalo bamba webale. Baana balenzi mukuba obugalo mpulira ebiriwo. Era kyembuuza njagala nkulabe mama sitamina. Wage sanyu tulage sitamina. Sanyu njagala onyenye tulabe sitamina. Sanyu njagala onyenye tulabe sitamina. Amina polo polo. Amina taduro mumpa baana bange. Wulira mumpa baana bange. Wulira polo mumpa baana bange. Wulira mweyagala mumpe ndabeko. Amina.
n'emyaka gyefunye amina mugisonderera amina mugiwa kasente amina esobola okugula amina mugiwe ebirango amina mugiwe ebitunda amina baganda bange amina mwetolole amina wuliriza nnyo amina abakulu mwenna amina abakulu mwenna amina obudde bugenze amina nerekerezera abange galeza amanyi eza kalifa lwanga sebo toyanza nnyo toyanzege صلوا على محمد اللهم صل وسلم عليه صلوا على محمد اللهم صل وسلم عليه اي بنانge oyo nirwanga mugulire mbweni hajati kawa obere ofira kano mwidiro okali mu amani isuke mwina twagala okwebaza bakhalifa olw'omulimu omulungi ogwo gwe bakoze. Tusaba Mukama Katonda abatuwangalize nga bakyaliwo nga tukyabalaba. Mu kaseera kano nsaba mukkirize basebe ne bannyabo tubaaniriza nnyo mwenna. Twagala okwaniriza ttiimu ennungi ennyo eyimirizaawo Radio Bilal eya Sena Foundation. We welcome you, a guest from Turkey. Baganda bafa ba Sena Foundation tubaniriza nnyo. Abange tubakubire ku ngalo aba Sena Foundation be bali mabega wa Bilal FM. Twaniriza director wa Radio Bilal Alhaji Rajabu Bukenya. Ite tukubye engalo za director Radio Bilal Alhaji Rajabu. Twaniriza general manager wa Radio Bilal. Wallahi mwogere muganda wange mukulu wange muto wange muto katumulabe muto Isa Musa Mogerwa yatudde dda takbir Allahu akbar. Mu kaseera kano tubadde twogerera Amiru Dawla n'ayingirawo Sheikh Sulaiman Kaketo takbir alhamdulillah. Tetukomye ku Amiru Dawla atera mu kaseera ke kamu ne Amiru wa Spirika Foundation Sheikh Mubaraka Mugerwa naye ayingiddewo takbir. Sheikh Mugerwa nina obukakafu nti omugenyi waffe omukulu amaze okutweyungako. Mu kaseera kano tuweereddwa ebbaasa buli omu atooka atunule mu ngalo zoba mulimu ebbaasa. Bannange buli omu waali laba atunule mu ngalo zoba mulimu ebbaasa. Buli omu atayina waliko omukono ndowooza. Buli omu asooka atunule mu ngalo zange oba mulimu ebbaasa. Asabe ate ab'amasomero gano. Twaniriza nnyo amasomero gaffe gano erya Muzimya Hawa Secondary School gye bali. Hawa Secondary School. Yeah, they're around. Twongera Rayat Islamic mwebali. Twaniriza aba Abatek mwebali. N'aba Hope Education Center. Esawa ena tujja kubawa bakole performance wano inshallah. Nina obukakafu nti omugenyi waffe omukulu amaze tutuukako nga simulala right honorable speaker wa parliament yaffe Uganda. Buli omu abeere mugumu nti mukadde waffe mufti wa Uganda Sheikh Shaaban Ramadan Mubajje naye essaawa yonna atukola ki? Atweyungako nga bali wamu ne deputy we Sheikh Abdallah Semmambo. Mu kaseera kano nsaba mukkirize ate mu kaseera kano kansubire buli omu alina ebbaasa gy'akutte. Nsaba mukkirize buli omu alina ebbaasa gy'akutte. Talina bbaasa wanika ne bagikola ki? Ne bagireeta. Twagala kutwala Bulaaliwa yeyongere mu maaso. Twagala kutwala Biraali yeyongere mu maaso.
naye ng'abakola omulimu ogwo yeki yemmwe. Mu kaseera kano nsaba mukkirize bato bange bano babiri tugenda mungu wakulaba tugenda kukola fundraising esooka zonna z'otaddeyo inshallah tugenda kukola fundraising esooka wangi kisobola okufunamu pawa nesemerasemerako kumbi kubanga eno gulikyayesiga ebadde maze okufuuka yero okukola mu radio ki radio Bilali twagala okwaniriza kadi waffe extension yaffe engeri eri empanvu kiko wakati awo extension eri wali sebo tukwaniriza nnyo saba Allah muwanganize tukumira empewo ebbiri pale ku radio Bilali ate era nsaba mukkirize bategeeze nti emikolo Alhaji Abdulkarim Kalisa yagambye nti omukolo gwonna gujja kubeera live ku TV era bw'oba onyiiga mpola kubanga ku Salamu TV bakola ki bakulaba naye ng'ekiba kikunyiiza nga Bilali esajja kudde emyaka 10 kiba ki eddakiika ebi tweyanza tweyanzegesebo bwana nasa magezi nsaba mu dakiika emu eyo mpitemu nga ffenna kulu bwe yali ekola ku makya Shamima Nalubulu oba aliwa tubabuuzeeko bubuuza tugende naye ng'okusooka twebaza radio Bilali bane mugikubireko munga nze amanya bampita Abdul Tebukoza Kadima nga nava ku Bilali mu 2010 kati ndi ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki gyenkola saidi zeeyo naye singa teyali radio Bilali Allah bwe yayisiza osanga singa siina gyenkola bannange engalo za Bilali zibadde ensini tusaba muzongere nakolanga ng'omuzeeyo bamunzijukira abaaliwo ku Bilali FM radio ningende eruma okay mwebale nnyo mwebalire ddala bannange mwebale kutuyita wano ate nate okwongera okulaba nga twegattira wamu nga tujaguza okuweza emyaka 10 mirambirira nga tuweereza ku mpewo eza FM. Kayima Shafiq gegange nali mukozi wano ku Radio Bilal era we nava bwe ntyo olw'okutendekebwa okw'amaanyi kwe nafuna wano ne neeyongerayo ne ngenda ne neeyunga butereevu ku Subi FM olwate bwe nvaawo ne nenda ku Kyendaka Omusenya Tembe FM kubera muziki n'ebikuzimba era wennyini awo wendi programu ey'okumakya okuva saa 12 paka saawa 4. Okay, Kayima. Yes, sir. Bangambe njogezeemu seeko ono nga sinnagenda. Lindako. Ukyogamba mu kaseera kana se. Katumuleete wadde ndi mulwadde naye katumuleete. Hali tunaagendera wate tunaagamba ki munnange? Inna alhamdulillah. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abasiraamu njagala okubagamba ensonga emu alhamdulillah yakwegatta. Tulwanye entalo nyingi naye ng'obudde butuuse tugambe nti twegattire wamu tulabike nga tukola ki alhamdulillah tukulaakulanye obusiraamu. Saba Allah atusaasire. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atusaasire. Singa obanga olina ekikumi alhamdulillah kireete bakulaakulanye Radio Bilali. Seba amiru dawla ntanyisa okulaba nabwena abasiraamu ntanyisa okubalaba wasallallahu ala sayidina Muhammad Allahumma inna kaka rusuna tiba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tweyanzenge eyo gye tuyita kulu empanguzi eyakolanga eyakolanga ku Bilal FM era mu kaseera kano twagala twanirize ne bandukozi bannaffe twakolanga nabo Ediga Musayi muto Ediga Musayi muto ssebo janguko wano mukulu Mahadi nawe sembera wano omukulu Nalubulu wa Shamima Ali Boxa nawe sebo twakolanga nawe newankwadde saasaka tuwe twogerera n'omukulu ono Diego Nsubuga ali kubukedde sebo sembera wano nawe tukwaniriza webale kujja bawendeyo Nalubulu wa Shamima aliwa bonna kwegamba ye ttiimu enkwafu eyo ttiimu empanguzi winning team ndarogubuukabuuka bassebo ne bannyabo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
eya Bilali emala eyo nedda baba emala nedda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Shenda mwemu akatonyeze wati Bilali FM omuki Bilali FM omuki. Okay, mwebale nnyo. nze nanyini boxa nanyini ngateedoola nakolera ku Bilali olw'omukwano training ennungi era njagala okwebaza mukadde wange Haji Genza olw'omukwano ne training ennungi era bwe navaawo kyesinyumiddwa kiri kye bagenda training school bwe navaawo nagenda ku Suubi FM bwe nava eyo Pale FM bwe nva eyo twala eri nzunze eki wakazunge. Okay, naye nga twebaza nnyo abazze. Nze mu kutuba ya leero kye njagala obba waamu eki mmwe mwennyini mwe mutuganya okweyongerayo mmwe mwennyini mulina ssente zaffe muziremedde balina ssente zaffe baziremedde Bazigyeyo. mugenda kuggyayo ssente zaffe nze mbabuulira Bazigyeyo. Bazigyeyo mu baasa eyo baziteeke. munaatusonyiwa buli gwe babadde baasa agireete kati ate ekirala nga kkulu eno tusaba mutusaasire tuve wano nga mulina kye mutuwadde tumanye nti mutwagala mutwagala babeeko ne kye batuwa mubeeko ne kye mutuwa mugenda kituwa alhamdulillah nsiba mwekuŋŋaanye kakati mwekuŋŋaanye tabakyala alhamdulillah alhamdulillah mwekuŋŋaanyeawo masha allahu taala lejjamuwaamu alhamdulillah ne muddawo ne mugaa nti abasiraamu tuli baavu naam njagala okwata kyonna kyonna oleete tofuna na nsonyi gamba mbu oli mwavu omusiraamu mwe muganye leediyo yaffe ogenda ewala batulangidde nti ekoma wa mabira nampigi. Okay, teyanzege muteekemu kye musaamu tulaba ate tuyanza tweyanzeege banna abange takibir kale tubawo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amannya n'eddoboozi Salima Hadi muzzukulu wa Mugema. Program akasaale k'ebyemizannyo. Pozzi kyenjagala obbabuulira nti buli kimu ekikwatagana n'ebyemizannyo ku Radio Bilali nze nakisooka. Ate era programu eyasooka ku Radio Bilali abajjukira kaali kasaale k'ebyemizannyo. Badde mbuulira mukulu waffe mukadde waffe Muhammad Genza olunaku lwali lwakuna abadde takyalujjukira. Twalina omukulu ono Diego Nsubuga tuba mu field mukulu Genza Muhammad Genza n'atugamba bwe mba mwetegesemu ab'ebyemizannyo mu nsampolinge twagenda ku mpewo ku ssaawa 9 paka ssaawa 10 ku Lwokuna nga tulina ono omwami fe twasookera ddala okukola program ey'ebyemizannyo. Pozzi nze ku Radio Bilali nava ku Radio Bilali lunaku lwali lwakutaano omwezi gwali gwakuna ng'ennaku z'omwezi zaali 2 lwe lunaku lwe nalekerawo okukola ne Bilali. Essaawa zino mpandiika mawulire ga byamizannyo mu lupapula lwa Kamunye. Ng'oggyeko ekyo waliwo abasajja benkolera PR kampuni eri wabweru eyo bagita EdTech ye kampuni gyenkolera era nkiddamu amanya n'eddoboozi Salima Hadi. Naye nina ebigambo bye njagala obbabuulira. Saakola nzekka mukulu sooka ndekaamu ne bwe ziba dakiika 5 zimpe eddakiika 3 leeta kakati tuyisimbe ennyo bannaye bano mbakubire mu ngalo. Takibir, Allahu akbar. Bali abasajja bakola omulimu mulungi nnyo ku Radio Bilali, mubongere engalo. Berekereza nnyo bale twakubire ku ngalo ez'amaanyi. Kakati olw'obufunda bwa program nsaba mukkirize bassebo ne bannyabo. Sebo naawe seeka weebale nnyo. Tulina amasomero gaffe essebo.
Kansubire buli omu alina ebbaasa gy'akutte si bwe kiri? Coordinators we muli? Kansabe coordinators basooke basitukeko. Coordinators ffenna tusooke tusitukeko. Bilal family. Abange tubakubire ku ngalo ez'amaanyi ba coordinators bano bwe babafunye mwenna. Kaakati mu kaseera kano nsaba mukkirize tulina abato bano abe ba coordinators baffe tutole salaamu yawamu. Nsaba mukkirize essomero balina Rayat eyabakulembedde oba aliwa balina ensonga yaabwe gye bagala okutuusaako gye muli inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabira musalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin ya Rabbi. Omwana bambi alowoozezza ku Biraali myaka 10 nga tayiza butakaaba. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Soko olindeko Amiri Dawula agambye ono ye wa imaani yamwagadde tugende ewa shekhe. My name is Mawete Fausha. Neno imaani njagadde erimu okwagala kasente. Primary School, Salama Road. Al-ilm, kyebayita okumanya. Laha thalatha huruf, kiina ennyukuta 3. Lam, ain, mim. Ennyukuta lam etegeeza lutifa. Lutifa kitegeeza oyo yenna aba yasomako abamukwata mpola. Ain kitegeeza izza, omuntu eyasomako baba bamuwa ekitiibwa. Ennyukuta mim etegeeza mulku, omuntu eyasomako baba basobola omuwa obufuzi. Ne omukulembeze waffe Sheikh Ramadan Mufti Mubajje ezo zonna ziyina. Waaza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Takbir bannange. Biraali mwebale kutulaga bintu bino. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Subuk Abdallah. Bamumpeere ebbaasa. From Layat Islamic Primary School, Salam Road. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yagamba omubaka wa Allah okusaasa ebyekera n'emirembe bibeere ku ye. Aswaaku okusenya amannyo mutahhirul fam
Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abarayat tweyanzanye tweyanzeege. Abange tubebaza abayizi ba Rayat. Alhamdulillah. Kati mu kaseera kano essibu katono nnyo nga bwe tulindirira omugenyi omukulu. Nsaba mukkirize mbategeeze nti senior presidential advisor ate nga yeyaliko meya wa Kampala eyakoba okubeera meya wa Kampala w'obuyinza banna Alhaji Nassa Ntege Sebagala yamaze dda okutuuka wano. Takbir! Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ogambye yakoma kukola ki? Okubeera meya wa Kampala w'obuyinza. Abaddako. Bino byagundi. Bya bino mukulu yatugaba byanjegere. Kaakati mu kaseera kano naye taggwa banna mukadde waffe Amiru Dawula alina ebirabo by'ayagala okugaba. Nsaba mukkirize tukozese eddakiika zino Amir ng'abaana abo bebasembera mu maaso awo ate era Amir obubaka bwe abutuuse insha Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما بكم من نعمته فمن الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لنعم الله أعداء قيل من هم يا رسول الله قال الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. Abagenyi ab'ebitiibwa mwenna ku mukolo guno ogw'ekitiibwa mu kawungezi k'olwaleero nga tuzze okwebaza nnyini buyinza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekyengera kino kye yatuwa. Omugenyi omukulu atuuse, kampise mu bwangu ensonga eno ennyimirizza wano. Nnyina ebirabo by'abantu basatu. Abantu abo abasatu be bakola ku muswalaha mbadde nsaba bayite mu bwangu ebirabo bino babitwale. Abdalazake Muzeeyise Kirimbika ne Maimuna Nabankema mbeetikidde ebirabo byabwe bino bajje babikime wano. Toyanze sebo toyanzege. Kansabe ababandi nga bwe beetereza ate kansabe ab'amataali basembere wano ku mulyango bandirize. Right Honorable Speaker ng'ali ne mukadde waffe Mufti ne Deputy Mufti kubanga bamaze okutuuka. Abange tujja bwe tulaba batweyunzeeko ffenna tujja kusituka waggulu. Tujja kusitukako olw'okuba omukolo guno ate tukube enduulu twanirize. Aha. Honorable Speaker of Parliament, you so much welcome. Aha, Khalifa. Aha. Takbir! Sayyiduna Allah ya Rabbi. Takbir! Sayyiduna. Takbir! Sayyidul Salina. Sayyiduna. Sayyiduna. Sayyidul Salina. Ya Allah Sayyiduna. Aha. Kakati mu kaseera kano nsaba mukkirize ate tusooke twaniriza omugenyi waffe omukulu. Takbir bannange. Ababbandi bagenda tuwa oluyimba lw'eggwanga.
sirika olabe ekigenda mu maaso. Aha. Bwe batya ababbandi beebazizza omugenyi waffe omukulu kale mwebale nnyo mwebalire ddala. Takbir. Mu kaseera kano nsaba mukkirize the Right Honorable Speaker, Your Eminence, the Mufti of Uganda, Sheikh Shaban Ramadan Mubaje, Your Eminence, the Deputy Mufti of Uganda, Sheikh Abdullah Semambo, the Honorable Secretary General of Uganda Muslim Supreme Council, distinguished presidential advisors, members of the diplomatic corps, the religious leaders present, the Amir Dawla, Sheikh Suleiman Kaketo, Amir Swidika, Sheikh Mbarak Mugerwa, members of the executive of Uganda Muslim Supreme Council, members of the Majlis Al-Ulama, College of Sheikhs of Uganda Muslim Supreme Council, the District Qadi of Kampala, then members of management of Uganda Muslim Supreme Council, the management and the staff of Radio Bilal, the county sheikhs in Kampala, the radio coordinators from different organizations, the representatives of the NGOs, the Muslim NGOs around, the Hajjats and Sheikhs, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukama waffe Honorable Speaker, ate nga mugenyi waffe omukulu, twagala okutwala omukisa guno okwaniriza ku kitebe okusookera ddala ku kitebe ekikulu eky'obusiraamu ekya Uganda Muslim Supreme Council. Abange Speaker teyeetagisaamu engalo ennyingi ennyo. Abange engalo ez'amaanyi n'akalulu. Honorable Speaker, tuli basanyufu nti wano we tuli tukuumibwa mukadde waffe tewannayita na sabiti ziwera bbiri naye wakaita sabiti emu ng'era twakafuna na mumyuka era naye Sheikh Abdullah tegeeze nti
tulina Honorable Secretary General Uganda Music Film Council Haji Ramadan Mugalu era wavaga tulina Secretary Administration Haji Wahabu Ugasa mukadde waffe ogamu ku bagenyi betwalise ensonga z'ekkanisa Senior Presidential Advisor kubanga amanyikiddwa nga Alai nga yaliko meya wa Kampala Alhaji Nasser Ntegere Sebaggala once a mayor, always a mayor. Tusabukirize mukadde waffe nkulaga omusukali wa Kampala naye abatole ku salaamu. Tulina mukadde waffe historical ate nga memba wa majirisi Alha Sheikh Anas Sesimba naye kabatole ku salaamu. Tulina Amir Dawla Sheikh Suleiman Kaketo. Tulina Amir Spilika Sheikh Mbarak Mgewa. Tulina Director wa Radio Bilal Alhaji Rajabu Bukenya y'omu ku bahost. Tulina General Manager wa Radio Bilal Musa Mugerwa nga ye host waffe olwaleero yatushaziza abo ababiri ng'ogyeko omukadde waffe Mufti. Sabukirize Ssebo Speaker bamu ku mikwano gya rediyo eno mwe muli ne rediyo zaffe naddala z'okukubiriza mu studio yaffeemu. Tulina Director wa Salam TV, Managing Director wa Salam TV, ne Al-FM. Tulina baimamu abakulembera ogwa National Mosque bansalayo omukadde waffe Sheikh Ali Shuuya abatole ku salaam. Tulina imamu namba 3 Sheikh Imran Sali kansaye naye abatole ku salaam. Founder General Manager tulina muganda wa Casters Yahya Sheikh Yahya kamusabe abatole ku salaam. Sabukirize nkulage District Card wa West Buganda Sheikh Batina. District Card wa Bukoma Nsimbi Sheikh Semakadde. Secretary wa Zaka Sheikh Abitud Lubanga. Mukadde waffe Speaker tulina akola ku nsonga z'abakyala mu Uganda Music Film Council nga ye mukadde waffe Speaker, you have representatives of NGOs. You have our brother from New Islamic Association. Ne baganda baffe okuva mu Sena Foundation abatasobodde Speaker mu Uganda Music Film Council Kabowa omulenge ate era n'avunaanyizibwa okumakomera Uganda Music Film Council naye ng'ekitebe kye kiri kumpi oluzira kyapulani y'abasibe
abalala nga bennagenda mbakulaga sabukirize n'abalala nkulageko okukiirira abantu tuli wakakati mu kaseera kano nsaba okkirize mukadde waffe sipiika tufuneyo entertainment abaana bano bakusanyusa ate nga n'abamataali we basembera insha allah insha allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu bi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, baduba Allah nabaza naba Allah yagamba ombaka wa Allah okusasira n'emirembe gibeere ku ye. Yuhsharu nnasi yawma alqiyama, bajja kuŋŋaana abantu ku lunaku lw'enkomerero. A'ara ma kaanu qattun, nga bali bukunya ekitabangawo mu nsi yonna. Wa ajwa'un ma kaanu qattun, nga bayala nnyo ekitabangawo mu nsi yonna. Wa adwa'un ma kaanu qattun, nga bayonsa nnyo ekitabangawo mu nsi yonna. Wa ansabun ma kaanu qattun, nga bayayaana okufuna ebirungi n'okuva mu buzibu ekitabangawo mu nsi yonna. Baddu ba Allah n'abazaana ba Allah, faman qasa lillahi azza wa jalla, oyo yenna anaayambaza nga gw'ayambaza amwambaza ku lwa kutya Allah, asaahu Allah, ne Allah ajja mwambaza wano ku duniya ne ku lunaku lw'enkomerero. Waman at'ama lillahi azza wa jalla, oyo yenna anaaliisa nga gw'aliisiza amuliisiza ku lwa kutya Allah, at'amahu Allah, ne Allah ajja muliisa wano ku duniya ne ku lunaku lw'enkomerero. Waman saqa lillahi azza wa jalla, oyo yenna anaanywesa nga gw'anywesezza amunywesezza ku lwa kutya Allah, saqaahu Allah, ne Allah ajja munywesa wano ku duniya ne ku lunaku lw'enkomerero. Waman afa lillahi azza wa jalla, oyo yenna anaasonyiwa nga gw'asonyiye amusonyiye ku lwa kutya Allah, afaahu Allah, ne Allah ajja kumusonyiwa wano ku duniya ne ku lunaku lw'enkomerero. Wa hadha assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salaamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tweyanzeege olw'ebiseera mukkirize abaana abo tubate. Olw'ebiseera abaana abo katubate. Please students, you can go back. You can go. Madam, please let them go. Honorable Speaker. Nga
abagenyi bonna nga bwebalaba omukolo kusookera ddala kujaganya as the 10 years of existence of Radio Bilal 94.1 myaka 10 gyetumaze nga tuli mu nsiike nga tuli muto bannange kitwandituweredde engalo ez'amaanyi Radio Bilal. Funye emyaka ate tuliwangaaza anya obuyambi wonna Radio Bilal etuuka n'enkulaakulana yonna gye tuyinza okutuukako. Nyabo gwe mulamwa gw'omukolo guno era y'ensonga lwaki tuli wano. Obadde ogamba otya Bwana Magezi Nasa? Kaakati mu kaseera kano mukadde waffe omugenyi omukulu nga bwe nabasuubiza katufunemu entertainment tusooke tukyamukemu oluvannyuma nga ne ssente bwe zisembera ku mpimpi si bwe kiri insha allah. Moyinza okunkuba okwembake maama ijje n'aloba tikisoboka. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatu. Ino Saiduna Allah ya Rabbi Saiduna Abalina muire mu kasida Saidun Salina Saiduna Allah ya Allah Saiduna muire mu kasida obugalo mumpe obugala wo Saiduna Allah ya Allah twaze wano twaze lwakusanyuka Saiduna Allah ya Allah Saidun Salina Saiduna Allah ya Allah Saidun Salina Saiduna Allah ya Saiduna Allah ya Allah Saiduna Salina Saiduna Allah ya Allah Saiduna Allah ya Allah Sanyuka Saiduna Allah ya Allah Saiduna Twadera kusanyuka Saiduna Allah ya Allah Radio Bilal Saiduna Allah ya Allah Saiduna ogenda ku 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 Bilal Saiduna Allah ya Allah Saiduna amawulire amalungi Saiduna Allah ya Allah Saiduna wulirisa Bilal Saiduna Allah ya Allah Saiduna Saiduna Allah ya Allah Saiduna nenda ze kukubiri Allah Saiduna mufuti twamusima Saiduna obona bwitira bebusekaba obugalo ayambe bugalo mama wene twamusima omukazi twamugabira buli kintu twamusima akalulu kona kona twamusima Allah ya Allah Saiduna fitina yaki Saiduna Allah ya Allah Saiduna Allah ya Allah Saiduna nenda ze kukubiri Saiduna Allah ya Allah olwaleero twazerwa kusanyuka Saiduna Allah ya Allah noboneeyo bizerwa mufuti Saiduna Allah ya Allah buli kintu kirabala mufuti Saiduna Allah ya Allah Saiduna amakadada waidire Saiduna Allah ya Allah uliyo boneyo Saiduna Allah ya Allah muterera Saiduna Allah ya Allah Saiduna Saiduna Allah ya Allah Saiduna twazerwa kusanyuka Saiduna Allah ya Allah Saiduna mukububuka obugalo Saiduna Allah ya Allah baba bobo nabo bagwire busoka Saiduna Allah ya Allah Saiduna tukire twenda tukukobere Saiduna Allah ya Allah Saiduna
twagala mubajje twamulonda Uganda twagala mubajje twamulonda Uganda twagala mubajje twamulonda obugalo Uganda twagala mubajje twamulonda Uganda twagala mubajje mwebalinyo Uganda twagala mubajje obugalo baana bange Uganda twagala mubajje nebirungi kubanga twamusiima tubamusiima Abanayuganda enkulankulana n'emirembe Abanayuganda kyolaba kyona twetagidde obugalo abagala mubajje mwebalinyo mukuba obugala abagala mubajje mwebalinyo obugalo Abanayuganda twagala mubajje twamulonda Abanayuganda twagala mubajje twamulonda Abanayuganda omuyisire n'abawebali abagala mubajje obugalo kalulu twamulonda olw'enkulankulana n'emirembe tewali amunyenya Abanayuganda emyaka 7 ng'ateredde tewali amunyenya Abanayuganda olw'enkulankulana n'emirembe tuli mu mulembe maama abagala mubajje mwebalinyo kalulu twamuwa kalulu twamulonda obugalo Abanayuganda abatakala mubajje mulabye ennaku obugalo Abanayuganda abatakala mubajje mulabye ennaku twamuwa kalulu twamulonda Abanayuganda olw'enkulankulana n'emirembe Abanayuganda abatakala mubajje mulabye ennaku mulitawamu Abanayuganda abagala mubajje mwebalinyo abantu bekamuli bakusima Abanayuganda adaka mama iwe wotulide enade kukobera Uganda ekyalo kitambule Abanayuganda muntu w'obugalo baana bange obugalo Abanayuganda abagala mubajje mwebalinyo mumuwe obugalo awo Abanayuganda abatakala mubajje mulabye ennaku Abanayuganda abagala mubajje mwebalinyo wama bamusiima Abanayuganda twagala mubajje twamulonda kubanga twamusiima Abanayuganda abagala obugalo Abanayuganda abatakala mubajje mulabye ennaku mulitawama Abanayuganda bampa emyaka 7 ng'otiridde kati nakutoka Uganda twagala mubajje songa mbere
songa 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 الحمد لمن قدر خيرا وخبرا والشكر لمن صور حسنا وجمالا الله من صور حسنا وجمالا الله بعد الصمد الصفد الخلق بريء رب العزل خلق جمالا الحمد لمن قدر خيرا وخبرا الله والشكر لمن صور حسنا وجمالا kale toyanzege mwebale nnyo aba Bilal family mwebale nnyo abawuliriza ba Bilal FM. Takbir, Allahu akbar. Nanyini motoka namba UAJ 096W ne UAU 094E bambi oyina boosibye ogamba otya nassa kade wafe omugenyi omukulu sabokkirize mu kaseera kano tufune obubaka okuva ewa Haji Genza, founding general manager wa Radio Bilal. Kadde mwako Haji Genza ani? Haji Genza, founding general manager wa Radio Bilal. Abange tukube engalo za founding manager. Wanaba maliriza tujja kufuna general manager wa Radio Bilal awo obubaka ate oluvannyuma secretary general jatuyitira mufti ate mufti atuyitira omugenyi omukulu atukolere fundraising drive. Twagala nnyo okusiima amasomero agabadde naffe ejjo bategeeza insha Allah masa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Oweekitiibwa Honorable Speaker wa Parliament mama wange, Oweekitiibwa His Eminence Mufti wa Uganda ate nga kitange, Deputy Mufti mukadde wange, akaseera bampadde katono nnyo naye ng'ate ebyokwogera biri bingi nnyo. Nga bw'abagambye muganda wange magezi muto mutabani wange, nze nasookera ddala okutembeeta ng'abasoge bagamba oba okukulembera baganda bange ne bannyinaze mu leediyo yaffe eno ejaguza olunaku lwa leero emyaka 12. Takbir! Takbir! Allahu akbar. Nga sinnagenda wala, maama njagala okuyozaayoza okuddamu nate okulonda ku bwa sipiika kubanga nali sikulabanga abanga akaluulu akewaffe. Abagenyi baffe mwenna abazze ku lwa Biraali, njagala okubeebaza okwewaayo ne mwerekereza olunaku lwa leero ne mujja wano okutwegattako nga tujaguza. Kigambo kikulu nnyo. Radio Biraali gyevudde Oweekitiibwa Honorable Speaker, sijja ku addressinga taata wange Oweekitiibwa Mufti kubanga ye abimanyi naye gwe tobimanyi. Mukama wange ekintu ekiba kitandika kibeera kizibu nnyo, naye twatandika Radio Biraali mu buzibu obutagambika, mu kibuyaga wa politics w'obusiraamu yali akuntanga kumpi alana kujjako mabaati, naye twaguma. Njagala okwebaza Oweekitiibwa His Eminence Mufti wa Uganda, nayagalanga okuteeguka naye naŋŋamba guma nywera, ne ŋŋamba yita tebitunga biyitiridde nti guma nywera, ne nywera naye mbiraba bibino alhamdulillahi rabbil alamin. Radio Biraali ebyafaayo byayo bingi nnyo era biwanvu nnyo, naye nga Radio Biraali kyenjimanyiiko yajjira mu briefcase okuva Embaale. Osanga waliwo abadde tamanyi information eyo. Yajjira mu briefcase okuva Embaale nejja wano. Bwetuuka wano neguzibwa, ekirowoozo kiguzibwa abaaliwo mu kiseera ekyo osanga nabo ne bakigula. Radio Biraali yatandikira ku mayengo aga 16 katonyeze 5. Olwaleero tumanyi 94 katonyeze 1. Naye nga Radio Biraali
mu ntandikwa yaayo bisimillah yali ku 16:5 twayogera radio nekuba paka palisa ebagamba radio busiramu paka palisa twasaba Allah UCC yajja netugamba muyise omukoma netugamba kikintu tutaga filter mama wali wakuma kebaita notch filter eka kukubwira okupaala mu frequency jawera kuwadde mpita ayita mu bedde bingi nenja kupita mu twebaza bannafa abamati bwe bawulira embeera eyo ne basitukiramu ng'abatego gw'ekyayi ne bajja ne batukwatirako ne tufuna ekyuma ekyo era nteera mu mayengo gaffe wabula ne batukyusa ne batujja ku 16:5 ne batuzza ku 9:4 akasirisa emu kati kwe tuli takibiri nga bwe bagamba nti Rome was not built in one day naddala Bilali twagitandikira mu birowoozo nejja mu bizimbe netuula wammanga wali ku Supreme Council enkadde okumala ebbanga ery'ekiseera ekyaliwo njagala okubategeeza nsize mukadde wange w'ekitiibwa yandabamu ekyama nampita naŋŋamba owaaye njagala ojja onkwatireko neŋŋamba ate omukulu bamujemera neŋŋamba nti nja kgenda bwekuba kusula ku mayinja nja kusulako era nakikola nasula mu studio omwo okumala ebbanga ery'emyezi egiwerako mujjukire studio tebeeramu kamooli wabula nembeerawo nga ngezaako okuyiiya n'okutetenkanya okulaba radio yaffe egenze etya mu maaso owekitiibwa honorable speaker Allah tayinza kuyaza amaanya muntu mugumiikiriza maama wange twaguma abajulizi bwe bali abakutudde ku mukono gwa kkono gwa Haji Lugasa ne tutoba nga his eminence nga aŋŋamba guma Haji Sereko Mutumba naŋŋamba toterebuka guma ne tukola radio okutuusa bwe twagiteeka ku mpewo biiznillah Allah nakkiriza maama wange radio eno twagitandika abantu baali baweererako ddala ng'ekyali ekigendererwa kyange abamu kye bataasobola kulaba ne bannenya nnyo kyali kyakwagala abaana bwe ndaba advert bagamba twagala omuntu ng'alina experience ya myaka bwekiti ya myaka 1 ya myaka 2 ya myaka 3 naye wekitiibwa honorable speaker abaana bannamawulire abasiraamu baali bangi nnyo nga bali ku nguudo okwo nze nabawa chance ne bagamba naye wano muzze tetunnafuna ssente mujje springboard gye mugenda okusinziirako mugende gye mugenda ekitiibwa abaana abo bajja ne tukola ekintu byonna ne tubikola njagadde nkulagekoko ku basajja enjesa biggwa abaaliwo mu kiseera ekyo naye ekyomukisa omubyo ekitiibwa onalebo baatuva ku maaso twalina omwana Habibu inginiya Muhammad Kalungi Kitto Munnabutambala twatandika naye twalina inginiya Hababu Kasozi naye twalina ye bonna bali mu ttaka twalina inginiya Faruku Lubo wa Kamulegeya naye Mungu yamutujjako ne tuba ne Jamali Bugembe naye twali tukola naye wano ne Haji Katende Mungu yabatujjako maama wange olunaku luno lwakwebaza abantu abo wadde bali mu kabuli naye tubeebaza nti beebale nnyo byonna bye baakola owekitiibwa honorable mba ndyazamanyiza olunaku luno lubeera lumu mu mwaka oba mu myaka 10 obutakwanjulirawo ku bantu bano abatobina ekintu kino okuva mu ntandikwa yakyo nja kusaba bannange muganda mutamani wange magezi ompe kasisa kano ndina essanyu lingi Allah yasinga okumanya nasinga okuba n'essanyu wano naye nange nina essanyu lingi njagala abantu bano bensoma bajjeko wano mu maaso ga honorable speaker n'owekitiibwa his eminence mufti wa Uganda abalabeko ngenda kupasima mu bwangu Kalole Sulaiman Shemiaro Shafik ya representa nasoma molire Mbazaki Maimuna Namwanja Nasa Twaha Mukibi Nkoberanyi Zainab Sarongo Sebuliwa Muhamudu Waso Ali Bashiri Khamis Mwagale Aisha Namulondo Baraba Asman Kirunda Moses Mukasa Nsubuga Diego Waso Muhammadi Abusa Amina Bisikwa Habiba Suna Twaha Natabi Mariam basaba mujjeko wano bannange Natabi Mariam Serunkuma Hamidu Nansubuga Aisha Katerega Badiru Sesanga Zainab Katerega Baudu kati yechama ya deputy chairperson wa Mpiji Sesanga Zainab Nsereko Amina ali mu Germany Hababu Kasozi Allah musasire Muhammad Kalungi
Rehema Namagembe yali injinia waffe, Jalia Namusazi, Ismaili Kigozi abaddeko wano, Sheikh Abdul Hamidu Kizito, Amina Hamisi Ondo, Tebita Zam, Kimbo wa Katunguru, abo bonna owekitiibwa Honorable Speaker be bantu twatandika nabo ekintu kino nga twagala kigende mu maaso. Nakawesa Nafisa ali Dubai, Nakato Hasina, Sheikh Nsereko Mujahidu Muhammadi, Aisha Ahmed Narule, mama wange Aisha Ahmed Narule sembera ko wano ali mu Uganda Commission nga ya bafunye ebifo bingi abaana bangi abavudde wano ne bagenda nga kyenayagala kikyo bafune springboard bave wano bagwe gye baali baagala kubanga twatandikira mu mbeera yali nzibu nnyo. Ono ye maama ye Aisha Ahmed yasobola okubeera news editor mu kifo kyaffe kino. Tola ku salaamu. Owekitiibwa muwala wono omumanyi bulungi, mukama wange njagala omuyiteko ne mu ofiisi omukyazeeko kubanga atwagala nnyo, ekijja kukigenda wala naye atwagala nnyo. Ate ye omu ku baganda baffe bannyinaffe abali mu bifo ebinene ebya waggulu ate ng'alina sse. N'olwekyo omukyalo ono Aisha nkusaba mukama wange akaseera akatali kewala nsikulagira gwoli kitange wabula nkusaba n'obuwombeefu omuyiteko ajjeko mu ofiisi yo mutuuleko mwogereko genda ovule ku salaamu. Aisha bwe tuba tumaze Aisha Ahmed Narule, tulina Mahadi Sali Arua, tulina Maliki Fahadi Kayondo oyo yayitumira nnyo eri yaffe nga akola program ekwatagana n'ebyobusuubuzi. Maliki Sali Abasi, Walunga Mafaruku, simanyi oba Walunga Mafaruku aluliddawa, Maliki Sheikh Abdusalamu Mbogo, Ali Boxer naye wali wano mutabani wange omulungi baali basajja bampisa nnyungi nga baŋŋondera baali bangi nga baŋŋondera. Neefuna Sheikh Muhammad Bakaki Nalubulwa Shamina Sebadduka Jibrilu, omukulu brother Isa Kiralira, Mugerwa Umar, Sheikh Sulemani Matovu, Jamila Luwedde, Sara Musise Mugga, Rehema comedian, Rehema Busurwa, Nayiga Zam, omukyala Rehema Busurwa w'ekitiibwa Mufti. Bwe twali tudisikasinga nga tuli mu kakiiko kaffe okulaba nti oledi yaffe yaggiwa mu Balashi yaleeta erinnya lye bayita omukowoozeewo Rehema Busurwa. Nebeera nti olw'okuba yali Bilali yali mwaziinyi nga mukowooze bw'afu n'abeera bw'atyo. Nayiga Zamu Sheikh Arafati Kasule Bosa Twaha Ismaili Ntulume nga ye yasooka yali okubeera omuwanika waffe era nga kyakyaliwo. Bugembe Jamalu inna lillahi, Kalumba Ismaili Butannaziba nga y'omu ku basajja abakyaliwo. Nava Mariam Farida Birungi, Haji Nsereko Mutumba kubanga naye yali mukadde wange naye nga yajja n'abeerako byatuweereza ku lediyoko. Sulaiti Madoyi ono ne yali atwala ebyokukuuma ekifo kyaffe. Sulaiti Madoyi oyo muka w'ekitiibwa Mufti yatukolera nnyo nga teri muntu ayingira kumala gajja mu kifo ekyo n'abeera nga atataaganya. Musoke Halima, n'olwekyo mukama wange kiyinza kwerabira kwebaza Abu Hamza mu kiseera ekyo bwe baali awantu awo mu kibuyaga gw'ojjukira obulungi nga be bali awo bakuuma nawali ow'ekitiibwa Mufti wa Uganda. Njagala okusaba n'obuwombeefu mungi nga kitange nti abantu bano n'abataliiwo babeerenga nabo tukoppako akali ewa Honorable Minister Speaker, akali Honorable Speaker nti beebaza abakoleredde kubanga kati babawa emidaali ffe tujja kutunwa midaali gw'omanyi mukama wange n'olukiiko lwo abakoleredde obusiramu si bano bokka aba wano wabula abakoledde obusiramu okugendera ku jjajjaffe abaasookera ddala w'ekitiibwa babeerenga nabo tufunayo akaseera ebintu tuleme okubitunuulira tutunuulire ebirungi bye tuba tubaweeramu okubebaza biiznillah. Njagala okubebaza mutwale ku salaamu bannange. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Mukama wange nga maliriza njagala okwebaza ekitiibwa Mufti olw'okubeera nti ebiseera bingi abadde ambuulirira wano tetumazeeyo nsonga za leediyo kubanga twatambuzaako ebigere okuva wano okugenda Eruzira ne munnange Butannazibwa sembirako wano nga tulina ebyuma bye tugenda okunwa bigere. Twatambuzaako ebigere nze ne munnange Hababu pikipiki neetufiirako, twali ne munnaffe omulala n'entulume neetufiirako wansi ne tukula piki tugenda Enaggulu. So Bilali gyevudde abagirabira wano
evudde wala mu buzito naye kano akasembayo nja kukawa baganda bange abaliwo. Muganda wange Mugerwa, nkwebaza okubeera nti okutta ekintu kino. Nze nkusabira busabizi kubanga bwemba sikyagadde kiba kitegeeza ngenda kufiirwa. Era essanyu lye nnina wano bitirivu nnyo okulaba nti kyennateekamu omukolo kyenneebakira mu studio yo emyezi giwerako kitambudde kisobola okuleeta abantu ne honorable ne mukadde wange Sheikh Haji Nasa n'abakungu bonna ne honorable kwegamba kibaleeta wano. I'm really very very happy. I thank Allah, the Almighty Allah, okubeera nti atuwadde akaseera kano etujja wano. Sijja kwogera bingi kubanga muganda wange aŋŋambye mutabani waŋŋambye nti akaseera katono naye ebigambo bibadde bingi naye mbaaniriza mwe bali kujja abavudde Jjinja, mwe bali Busoga, abavudde Masaka, abavudde wa mwenna tubeebaza. Mwongere okuwagira Radio Bilali egende mu maaso. Radio yammwe nannyini mpuya akwata awawunya, temulinda baana bakwatira awawunya. Njala okwebaza nanga abasena abatake abavudde ne batuyamba twali eri ne bajja wano n'abantu bayita. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haji Genza muyite wano mukwate mugenyi omukulu ne mufti mu ngalo ng'akalabo katandike ng'akaki ng'akalabo gold medals zinaakola ki zinaatusangayo inshallah. Ne bannaye tubakubire ku ngalo abantu bano bawaayo ebiseera obudde ssente na buli kimu. Mukkirize mu kaseera kano kansaba abakulu b'amatwale basitukeko we bali. Abakulu b'amatwale tusitukeko tutole ku salaamu eyawamu abakulu ba wa alaikum salam. Nalengedde ku Haji Kasim no parking kamusabe naye atole ku salaamu. Nsaba mukkirize mu kaseera kano ate general manager wa Radio Bilal asembere awo obubaka bwe kubanga speaker ayina eddakiika ntono wano. Munaffe omulungi akyali ku lutimbero lw'Emirembe Salaam TV tukwebaza nti wabale nnyo wabalire ddala. Tuli ku kitebe ekikulu eky'obusiraamu Uganda Muslim Supreme Council. Omukolo gwebwo nga bw'ogulabye ffe bamu ku be banjudde abaakolerako ku rediyo eno ne muganda wange Twaha Mukiibi. Njagala mu bugambo kamu 2-3 mu ddakiika obutini tugende mu adhaani y'ekitiibwa gwali ku lutimbe. Mwana Twaha Mukiibi, embeera eri etya? Alhamdulillah, emyaka 10 si mitono ne bwe kiba nti Allah asaasira kubeera nti weetuli nga tucelebrating emyaka gino 10 tusigala nga twebaza ng'era abadde ayanjula Kyegenza twali naye emyaka egyo nga bw'agambye yali maneja waffe, yali musajja mulwanyi nga bw'agambye nti yatambuza ku bigere. Nze ndi omu ku bantu abakkiriza era abakakasa ekyo nti kyaliwo. Omusajja oyo Allah amusaasire kubanga yakola era rediyo eyo bwe kubagamba nti kugitwala mu maaso yakola nnyo, yakola era yakola. Y'omu ku basajja abaatambuza ebigere ekyenjala akirese ebbali nti yasiibanga n'enjala oluusi n'omusanga mu ofiisi anywa amazzi gw'okyogedde ng'anywa amazzi naye ng'alwanira ekintu kimu rediyo eno egende mu maaso. Era mu butuufu yateekamu buli kimu kyonna rediyo nerabika nti yagenda mu maaso. Tuli omu ku be bayanjudde. Alhamdulillah, Allah yeebale kubeera nti atuleseewo n'okubeera nti ffe batwanjudde okubeera nti tuli abamu ku baateekamu mu butuufu twateekamu amaanyi n'ebiseera n'ebirowoozo okulwana okulaba nti rediyo eno egenda ku mpewo. Ne weeri tetulina gwe tunenya
wabula twebaza bwebaza abo abagikwatiridde okubeera mu kiseera kino nti eri ate eri ku mutendera omulala radio eno ezze esituka mpolampola obuzibu bwe bayogeddeko bungi nti ebirango ebijja ku radio eno bimu ku birango ebimala okusunsulwamu si byebirango buli kimu ekijja nti kibeera kikola ki kigenda bugenzi bano balanga mwenge bano balanga bintu ebitakwatagana na Allah byonna tebikkirizibwa naye ne basigala nga radio eyimirira ku bulango butono obwabo abasiraamu abakkiriza okubeera nti bateekayo nesobola okugenda mu maaso ate olaba kati ttiimu nga olaba ogiraba ttiimu egaziye abasiraamu bangi ddala abakolera mu kifo kino naye ebyo byonna byali kwewaayo kwa shegenza ngera bwe twali tumuyita shegenza naffe abatono abatandika alhamdulillahi rabbil alamina nze twahamukyebi ate kati olwaleero levels zakyuka ndi ku tv eno Salamu tv ate ne NBS tv lwaki sebaza katonda tuyanza embeera bwetyo bweri katukuzeeyo ko mu studio katono tugende mu adhaani y'ekitiibwa bwe tunaava mu adhaani ate tukomewo tulabe omukolo nga bwe gugenda okutambula tukwebaza nti webale nnyo naye yagala nnyo ebintu byo ebyobusiraamu gwe wennyini tukomawo wa Kampala agitezikuba bamemba ba Majlis Ulama College of Sheikhs bamemba ba executive secretary general bamemba ba management bamemba ba general assembly abali wano ba district kadhi abawi b'amagezi abakulu mu gavumenti abakulu mu ddiini abawuliriza ba radio n'abakulu abakulira zi radio n'okusingira ddala radio Bilal eri wansi wa Uganda wa Farajabu Kenya ne Musa Mugerwa na mwenna ba coordinators abami n'abakyala olw'ebiseera assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Aya jensoso okusoma egamba nti waman ahsanu qawlan ani asinga okuba n'ekigambo ekirungi mimman daa ko omuntu akoola okuza omuntu eri mukama we omutonzi we n'atakoma kukoola bukowoozi wa amila saliha n'akola emirimu emirungi aye n'atakoma ku ekyo neyenyumiriza waqala innani minal muslimin naga nti ndi mu bantu abagoberezi b'amateeka. Hadithi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam agamba nti abakoozi oba abazinyi onakula enkomerero ne bagenda okubeera nga be basoolobwamu mu bantu mu bbaliro nga bo balengera wala onakula enkomerero. Ndeesa ebintu ebyo bibiri aya ne hadithi nti mu nsi muno omuntu agezaako okutuusa eddoboozi eri omulala kyokulaba nti ekyengera ky'okuwulira kirungi naye ebiseera ebimu eddoboozi terigenda wala. Ku mulembe gwaffe ogwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abantu baali balina okutambula engendo empanvu balyoke batuuse obubaka bababuuliddeko ebyolutalo nti omu aduumira n'omulala n'aduumira n'omulala n'aduumira kibadde mu khutuba ogenda okulaba nga kigenda okutuuka eri nga kikyuse tekikyali kiri ekigambo ekisoose katibu waffe atubuulidde. Ate ebiseera byaffe ebyokusaala nga kyetaagisa nnyo omuntu alina eddoboozi eryewala ly'aba ayita abantu nga Bilal, Muadh ibn Jabal n'abalala ku mulembe gwa Rasulu sallallahu alaihi wasallam nga kyetaagisa okwongerako eddoboozi eryo ng'alina kulinnya ku kizimbe liryoke ligende wala. Era kyekyavaako n'okuzimba eminaala egyo kwe baaziinira abaaziinyi nti buli gye bukoma okubeera waggulu ennyo n'eddoboozi ligenda wala. Tugenza okwesanga nga ensi bw'egenza ekyuka nga tosobola ate kukozesa amakubo gali amakadde. Tojja kuva wano nti ogenda kubuulira enjiri egindi, tojja kuva wano nti ogenda kusomesa abantu programs naye ng'ate waliwo ekkubo eryangu lyeryo erya radio.
kati mulaba nti okwaziina kuli ku radio Biraali n'omuntu ali e London akuwulira kati ku Biraali bagira ki baziina n'omuntu ali eyiganga awulira kati saawa ya swala kyembadde ngenderera nti amaloboozi kaakati n'ekigambo kya Mungu okubeera nti nno kituuka wala enkola eriwo yeyokubeera nti kati tubeera ne radio etuuka ku muntu ali mu katale ali mu takisi ali mu nyumba ye ali mu nnimiro asobola okuwulira omulango ogwo n'olwekyo ekirowoozo ekyo ekyokutandikawo radio Biraali kyajja dda mu 97 mu mwaka ogw'2000 nga omuwologo Magenza bw'akyogeddeko ne tufuna layisensi nga sinnaba kujja wano layisensi twali tugirina ya Biraali mu mwaka ogw'2002 nzijukira bulungi twatandikira ku kitebe kya Embassy ya Saudi Arabia muganda waffe Saud Thubeiti yalinga ambassador ekirowoozo n'akisiima bulungi ogw'2002 waliwo decision waliwo okusalawo kwe twasalawo okwatuuka ate okunyiiza ebyali bisuubiddwa okutuweebwa baganda baffe abo ne tusigaza layisensi paka mu 2026 Supreme Council fe bennyini radio eyo n'ebeera ng'egenze ku mpewo ndowooza mukiraba lugendo luwanvu n'olwekyo njagadde okubategeeza nti radio eno emaze emyaka 10 naye abantu ababadde emabega waakyo njagala kuyita Genzo yakomewoko wano Kalumba Haji Nsereko Mutumba Kamisi Kiwanuka Muvawala waliwo n'omuwala oyo Aisha ndowooza tali kumpi Nansubugoba waliwa Aisha n'oyo no Aisha omulala naye w'amawulire jangu bajja abantu abo nina kye njagadde okubabuulira omwaka ogw'2004-5 mwalaba waliwo wano omuliro gw'amaanyi mu Kampala naye Allah yayisa okusaasira mu radio eyo Biraali ng'emikutu gyonna emirala egy'empuliziganya teginaba kutegeera Uganda Muslim Council teginaba kutegeera mubajje nga buli ekikwata ku mubajje tekiba kirungi ekirungi ekiri ku mubajje tekyogerwa ekibi kyekigira ki kyekyogerwa naye njagadde mbabuulire nti okusookera ddala abantu bano benjogerako bano baafuula kaakati Kampala bwe kikyeri kaakati kwe kwazimbirwa abalala baakola omulimu munene mufuna bulungi ono yaliwo oyo ne bamukuba ebyesi byonna ne bagamba nti gwolinga atali muganda gwe omusajja ava eyo n'obeera nti omulwanirire n'alwana yafuna ebizibu bingi sebo nkwebaza nnyo Mungu akusaasire n'empeera okyafunako omukulu ono Kalumba ono ne Haji Nsereko Mutumba jangu aluwa Haji Mutumba ne babeeranga mu studio okusomesa abantu ki ekigenda mu maaso ku Supreme Council tugenda mu kooti tugenda wa bamuvuma naye n'omukulu ono nga yeenyumiririza nnyo mu office ya Supreme Council mumuwulire ono omukulu Kalumba butandaziba omukuraisha ono baalwana olutalo ne Haji Nsereko Mutumba nkoze bubi taliiwo nga zituuka n'esaawa waliwo lwe baamukubira essimu ekiro ng'ali ku radio annyonnyola Supreme Council kyekyo n'amugamba nti naye ogira owepankapanka kaakati oli ludda tomanyi wooli nti era saawa eno oyinza obutatuuka gy'olaga n'agamba nti kaakati ngenda kumaliza mu dakika 5 n'aba nserengeta anyingira mmotoka ngenda ka zaali saawa ndooza 6 gwa kiro nzijukira olunaku olwo ng'amutiisatiisa beebale embeebaza ak'enjawulo bano abasatu bano abasigadde bano mumanyi bulungi ono Aisha ye yali aleeta amawulire gaffe amalungi nga bagasoma ng'agatereeza
Media Council license twagifuna okuva nga akoze effort. Bano kati bakyaliko. Bano ye mukulu ono gwe muwulira Hamisi Kiwanuka. Aba muwulira abeera ku programs za Supreme Council. Bawubireko bakuwulira buli. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Awo bamuyita Sebo wekitiibwa Mufti Honorable Speaker nze Ziwa Ashraf Muvawala waffe wala Nyabu Luweero Nyabu. Kakati bano bembulaba zezo omuzungu zayita AK-47 webagamba ze AK-47 za Uganda Muslim Supreme Council. Mwebale nnyo mudde mugende mutuule yagadde kubeebaza. Ebirala sijja kubigendamu. Njagala okubeebaza ekitongole kya Turkish International Development Agency kyayongera okutufunira ku byuma ebirungi ebya radio era we twogerera kaakati radio yaffe erina ebyuma bya mulembe nnyo. Tubeebaza nnyo aba Turkish Tika era nga tuyita ne mu kitongole kyabwe ekya SEDA ekikulemberwa Hussein Bellet. Tubeebaza nnyo. Njagala okubeera nti mbategeeza nti bwe kuba kuzimba biraali ebune wonna, biraali erina kaakati ebyuma ebya transmitters boosters 3 seti ziri 3 tuzirina ezeyongerako ebyuma bipya weebiri kaakati wenjogerera. Allahu akbar. Allahu akbar. Madam Speaker, njagadde nkutegeeze nti seti y'ebusoga tubirina ebyuma ebyo weebiri. Eseti ey'e Masaka tugirina. Eseti ey'Embara nayo tugirina. Singa tufuna omukisa ndi kati frequency bazituwadde. Nti batuwadde frequency. Era bwe tugenda ku mpewo. Tewayita wiiki emu nga ebitundu ebyo byonna tebiri ku mpewo nga biraali kweri. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahi alhamd. Ebweru wa Kampala already Masaba FM eri shareholder kubeera nti ekola emirimu gya Uganda Muslim Supreme Council eri ku mpewo ekola programs z'obusiraamu ate n'eyumbe radio nayo gyeri already bagifixinga ne bagitestinga naye tetunakufuna frequency naye nga weeri ya kilowatt ya watts 10 transmitter yaako y'amaanyi mangi. N'olwekyo frequency zifuuse frequency wetusabira okutuyambako okubeera nti ensonga eyegonjoolwa. Madam Speaker, tulina ebyuma already betusobola okutandika radio endala mu Bunyoro ne Toro Hoima oba Fort Portal ebyuma weebiri tusobola okutandika radio eyo. Allahu akbar. N'olwekyo biraali okubuna wonna ebyo bigyetaagisa. Madam Speaker, kati bwe twogerera biraali eri ku internet ne bw'obeera London ne bw'obeera America kaso okonamu nti www.ugandaradiobilal.com ng'otandika kuwulira biraali wonna w'oli mu nsi yonna. N'olwekyo ako kati ekyabuna wonna era ejja kwongerwamu bwongerwa maanyi. Neebaza abakulu ba biraali ku nsonga eyo. Tusuubira okuteekawo kaakati TV endala yeyongere ku salaamu. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Eyo tebannaba kutugamba nti frequency teziriiwo. Bwe nabadde njogerako ne engineer Mutabaazi omukulu wa UCC ebya TV frequency teri mu buzibu. N'olwekyo tusuubira nti inshallah saawa yonna tujja kufuna TV eyo ebeere nga nayo egenda ku mpewo. Ekirala kye tusuubira okukola kyekya must. Ekimu ku fundraising eno kye twandyagadde kwe kufuna omulongooti kubanga kaakati tukozesa ku munaalo ogwo naye nga kyetaaga okubeera nti gwe antena zeeyongerako waggulu. Bwe
zeeyongera waggulu coverage ejja kuba y'amaanyi naddala wano mu central Kampala n'emiriraano. N'olwekyo antena yokka kumpi yeetaaga miliyoni eziwerera ddala kumpi 200,000. Antena eya gundi eya futi eziwera 100 eteri ya waya. Nebaza Haji Rajabu Kenya, radio eno yabadde n'obuzibu obuzito naye nakkiriza okubeera nti yagiddukanya ku lwa Uganda Muslim Council. Ali luddawa Haji Rajabu? Abanaye mumweko takibira omusajja oyo. Allahu Akbar. Yalwana nga biseera ebimu abantu bano ab'omu radio beetaaga sukaali, beetaaga buugi, beetaaga ki, ne ngamba nti Haji jangu onyambe. Ne munne bamuyitaani Haji Matovu ne bagamba nti asooka obitulekere. N'olwekyo bwe tutuuse mutabani waffe ono Musa Mugerwa manager yazze n'asanga nga omulimu bagukwatako. Bannange omuntu oyo akutte nnyo mu nsawo ye nnyo okubeera nti radio eno esigala nga etambula. Maliriza nga neebaza mwenna abakozi ba Radio Biraali. Waliwo ne muwala wange bamuyita Mudda Arua Shamimajje, oyo mwana oyo yagaana okukulira wano ku radio ali kumpi wano oba agenze. Njagala okwebaza abaweereza mwenna okuva Radio Biraali lwe yatandikawo okutuusa olwaleero, era tusaba mwongere okugiwagira mwabawuliriza okulabika nti yeeyongera egenda mu maaso. Olunaku lwaleero lwa fundraising saabadde kubeera na bigambo bingi kubanga sente muli nazo mu nsawo, mwagala muweeyo sente ate tuli ku bigambo bugambo. N'olwekyo sijja kuwambya ebigambo byange, njagadde kumaliriza nga amategeeza nti wano His Excellency President bwe yabadde wano yasimbye ejjinja lya university. Ejjinja lya university weeri esomesa ate mu Faculty of Islamic Studies and Arabic Language mulimu half bursary, omwana asulako kitundu mulete abaana bamazeeko thanawi ku mwaka bawandiikibwe batandike okusoma inshallah taala. Madam Speaker, maliriza ebigambo bino nga nkwebaza okubeera nti okkiriza n'ojja ku mukolo guno okuweesa ekitiibwa. Mwebale nnyo era mukubireko mu ngalo, era tukusuubiriramu bingi inshallah taala. Ekyokubiri okwebaza okuyisa Islamic Banking nti bwe naatandika okukola abasiraamu bano nabo bajja kufuna ku buweerero okufuna bwe beewola ssente ne bakola bizinesi nga tezikontana na ddiini yaabwe. Weebale ku tebolinga ebintu ebyo ne biyitamu. Kisigadde ekya kooti zaffe z'abakaadi. Bakaadi tulina bangi era emirimu egisikwatagana n'okuwasa n'okwawukana emaali y'obusika ebitali bya criminal bisoboka bulungi okubeera nti tuweewulira kooti zaffe, naye etteeka eryo likyali mu shelves okumala ekiseera kiwanvu. Kamalize nga neebaza aba TV Salam abateese ku mpewo ba ne TV endala n'emikutu gyonna emirala egigezaako okubeera nti giyamba ku kutambuza programu za Supreme Council. Mwebale nnyo mwenna abazze, ab'ebusoga mwenna mwebale, ab'ebuganda mwebale kujja, n'ab'ebutambala mubadde mulina kujja, mwebale kujja. Ntwala omukisa guno mu kaseera kano waŋŋambye dda nti obadde oyagala kusimbula ku ssaawa 10 naye kaakati onootusonyiwa. Abantu basanyufu baagala okuwuliriza ku bigambo byo era otusumulirire fundraising yaffe eno abantu batandike okutuwa ssente. Weebale nnyo. Akazindalo kaleta Bana basoka koteyo. Iyo. Akafeyo. Anzira. Wisuka ingira. Alhamdulillah. Warengo kuita. Tize. Abaganda muliyo.
Alhamdulillah. Musibe butano bannange. Bulungi nnyabo. Musibe butano nnyabo. Agandi abanyankole. Go. Kale, Your Eminence, Mufti wa Uganda, Sheikh Ramadan Mubajje, Your Eminence Deputy Mufti, tukulisa okulayira sabbiiti eno eyise. Twebaza nnyo n'aba Council mirimu egikoleddwa wano n'okusinga tukulisa Bilal Radio okuweza emyaka 10. Allahu Akbar. Mukulike nnyo mukulikire ddala. Mufti tukwenda okwebaza kuba waliwo ekiseera nga tujja okutambula mu tawuni eno kumpi abasiraamu erikujja eno eno kumpi abasiraamu erikujja eno nga tolita oba bwena bakole banaako abatya nga tujja okutambula mu so tukwenda okwebaza nti eddiini likaikaine ekibuga kiri bulungi ebiroogi bitambula webalayo ne webalirira Abange engalo. naye waifeere byali bikutandika aye wange nakubandigano wano otali wasusumu taigalo kyonakola yenkamuze kale ewange tukwenda okwebaza kuba ikuda nti Uganda yona yona tebenkevu abantu begaise kirimo gitambula betutambula mwebale aba Radio Bilal basomye amannya ag'abantu abatandikira wano abakugu abakuze ekyokulabirako omuntu zonna bakuda wano ku Bilal njagala nnyo okubebaza gasuse ekikulu otamukoze kapasite ability amanyi nnyo era n'abantu balabye twebale nnyo aba Bilal nekyake tubebaza kuwagira programu za gavumenti kubanga redio eno esomesa byemirimu byamagezi byeddiini n'ebintu ebirala twagala kwebaza okutwala abantu mu kutogo ogwetagisa basobola okukololezaamu basobole okukola ebibagasa mwebale nnyo mwebalidde redio Bilal. Ekirala kyekimanya wano ku redio abantu bawano bano bakaluko bano bwaba agala kigenda kola ekintu akikola taddawo nti ate wagenda kutambula agenda Kampala direct kansala Kifumbo era njagala nnyo okwebaza olw'amazima emulina wano Radio Bilal okukola emirimu gya bwesimbu mwebale nnyo mwebalire ddala. Kati ensonga ya frequency kwogera batumautabati kubanga naffe twasaba frequency za parliament wagati kikyaweddewo ekiyinza okukola amagezi so kangende kikoleko ndabe nti abantu baifayo omusega bawuliriza amaloboozi ga Bilal gatuuka buli bantu enankani okubagemeraku ffe tujja kutandika n'obukaire 5 tunasimbula nabwo ayenda kujja kusala amagezi ponenti kwogera muku nezisooka ayinza kwongera okunonya sobola okubona nti Radio Bilal etambula ebune buli bantu nga muli kwetaaga tutambuze amawulire ag'eddiini tukwenda n'okwebaza so bana tukwenda ntano kusonda sente abasaza batusobalirano Haji kati mwaka zindalo okiwa nyabo nze mtwala 5 kale Haji webale nnyo mutwala 5 Haji nase mtwala 5 abe Butambala
kyagambye tubadde tulina okujja dola 10 okutambula abange deputy mufti barakallahu fikum dola 10 nasa onombuulira muziba mmekamu abakyala abakyala tulaga amaanyi tutandise bannanga okusonda mwite tulaga amaanyi abange deputy speaker amaze okulaunchinga okuwaayo ssente tutuzimbe biraali alhaji nassa ntegese baggala n'awaayo $50,000 mukama waffe deputy mufti asasuliddeyo ab'e butambala $100 kati akazindala akalina ya obuvunaanyizibwa ku by'abakyala mu uganda muslim supreme council. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam. Mama honorable speaker ku lw'abakyala abasiraamu ninze only female member of the management era mu buwafu bwaife ndikwenda okusuubiza radio Bilali $50,000 badde agifuna ku Mande inshallah. Abakyala namakula awo tuli mukairo mukaaga abakyala $10,000. So we are having a fundraising drive. Anyone from Nur Association? Yeah. Nur Association. Bamuza seka sesimba nga sirise. Check the Simba, $200. Aha. Wale fikum 100 on behalf of Nur Association. 100,000. Nur Association. Abange tukube engalo. Nur Association, thank you so much. Nengera Imamu wa National Mosque naye asituse uno agambye nedda maama waife Radio Bilali ekola omulimu ogw'okuyisa abantu okujja Makka ate nze natwala ekitongole eky'abantu abajja Makka balina kukifuna abange engalo $20,000 Imam wa Gaddafi Mosque. Amir Speedy Kauya. Amir Spirita Foundation olw'okwagala eddoboozi eryo eritambula ezenettu epito wange ne secretary musituke mulireeta awo lizitowa musituke mamulireeta awo ngamulinaawo abange abaspirika foundation ettu lirimu $10,000. Amir Daula. Kakati ne Amir Daula yaddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi. Eminence kadwa ku speaker omugenyi omukulu ku mukolo guno gw'ekitiibwa deputy mufti n'abakungu mwenna. Ofisi yange yakuwaayo ettu lya $20,000 ku Lwokusatu inshallah. Dr. Boa. Nengedde abakyala. Abakyala babano kabatwalira kazina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange Dr. Ashura Mutale, nga nze founder and director of Muslim Girls International. Mbadde na message nnina okuwa mukyala Her Excellence, Madam Speaker, Ms. Kadaga Rebecca Rakuba. Unfortunately, sifunye time, alhamdulillah. Though I'll still need to see her, inshallah, officially. Fe aba Muslim Girls International tuwaddeyo contribution ya $20,000 bi'idhin Rahman ku Mande tugireeta era nga tuyisa obubaka eri abakyala bonna ffe tuli ku bakyala basiraamu, all the girls and the Muslim women. We are here to raise your status. I mean, this is our time. We've been off the map quite long, and we're praying to Allah
And we're conveying this message to His Excellency, the President of the Pearl of Africa, Yoweri Kaguta Museveni, through you, Your Excellency, Honorable Kadaga Rebecca, that we also need to be recognized on the map of Uganda. Takbir! Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obubaka kumande butuuka emitwalo 2 from Muslim Girls International. Jazakallahu khair. Webale nnyo 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 mwebale. Sirina omulala wano. Wano wenyini. Okay. Omulungi atulaba okyali ku lutimbe lw'emirembe Salamu TV twongera kwebaza nti webali nnyo webalire ddala omukwano mungi gwolaga olutimbe luno Salamu TV. Speaker omulabye Rebecca Kadaga tuli kasozi k'obusiraamu kitebe ky'obusiraamu Uganda Muslim Supreme Council wetuliera wetutudde omukolo oguliwo gwa radio eno eweza emyaka 10 ng'eri ku mpewo eweereza ebimu ku byafaayo obiwulidde n'embeera ogiwulidde ebimu ku bitukwatako ffe ng'abasiraamu obiwulidde tulina okweyagalira ebintu byaffe tulina obiteekamu amaanyi tulina okukozesa amaanyi amangi okulaba nga ffe nnyini twenunula ekisooka lwoya lwa mu nnyindo zambogo zejja zokka mu bunnya ffe tulina okwenunula ffeka obubaka bwa sipiika obuwulidde bwatugambye nti alaba obwegassi weebuliiso ndowooza ffe ng'abasiraamu tubeere bumu era ojja kulanga ebisinga obungi bwe bityo mikutu gy'obusiraamu agisiimye naye tv eri emu ey'obusiraamu mu ggwanga Salamu TV tubebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala twagala kukuza ate katono omu studios okulanga ate twongera okutambuza ebintu byonna nga bwe birina okutambula era omukolo wano gwo gusigadde gukyatambula gugenda mu maaso naye nga bwe tutyo ffe bwe tutambuddeko katusigale nga ate tukyanoonya ebirala mpola mpola naye nga tukwebaza nti webale nnyo webalire ddala twebaza mwenna abalangira ku Salamu TV ate mweyongere tulange nammwe mwebale nnyo mwebalire ddala mbadde ne mukama wange Akila mu Lubega okulira pulogulaamu zonna mbadde ne muganda wange Shafiki Kawoya ate ne muganda wange Musini Kalisa saidi ya control room Akila Mulule okulaba nga buli kimu kitambula bulungi mwebale nnyo mwebalire ddala tukyali mu ntambuza ez'okubanoonya yonna eyo gye muli naye nga wano wennyini wenjagalira okugambira nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.